Ati Makona nkuwadde ekitanda kino. Katonda wange. Naye bade abantu bakomplaininga ku kala mwe ekitanda kya white, ekitanda kya white. Makona waffe muwadde ekitanda kya white simanyi kye bategeeza. Kati nze abuuzamu. Yes sir. Nga bategeeza. Simanyi. Yes, mpana naza ala. So gwera kulie liba bwoti. Baida watu Makona mufunye mazene mufuna. Final mfunye. Ebyaffe biba bya ddala tubale tuli mu katemba tubale tusaala. Ebyaddala nje filimu gye yalimu ya ddala wanna. Ya filimu ya golida kukweko ne buno bugundi. Muna budrowa. Kali muno budrowa nteka mushi. Atekamu ebintu byangu. Mwenteka amasimu mwoteka amasimu. Kwoteka ebintu byonna ebyobuliri. Emoni zonna zoziteka wano. Pasi zonna oteeka omwo. Zikubiriza kuwazifunda nyumiro basooka kuba kaleera ng'okyagadde nnyo okusinga nze. Pozi. Mbane nanti manirabira. Mugama wange. Muno mwenteeke emmundu. Emmundu ezo. Muno. Mwenteeke emmundu. Neri olinayo ne kalala kali sayidi eri. Neri wali akalala. Naye kono nate emmundu agyendako na nyingi. Eryoke. Nsooke mmale okutereeza ebyange. Eryoke. Noba bano banonye eki? Kati kiri kitya? Gwe. Nano kiki? Kati nga newaka kuno bulungi. Si afu wenna kikyo. Kikyo. Omanyi gwe alikola boti nga newaka bulungi nnyo. Ekisakisa kigenda komawo ekyali kyange. Batandike kukola kikuno batukikolesa. Agenda komawo. Naye Abannayuganda mulabye ennaku. Batya ate ennaku. Ninaye be nalaba. Nga banzijogera naye ng'otunulako bwoti mu gundi zaabwe mu profile picture ne video zaabwe ng'abamu bali mu kyalo basobola ku ttaka wali abamu kati njagala mbabuulire oli munyiga bunyiizi kati ke mbabuulire kensooke mbalangire langiramu bateeka mu crossfire abadde bakujja abamu basulana mu buddeeka. Ate kati ogenze Baghdad. Ogenze Baghdad. Ovairaka. Olabo sobolete disco awo. Disco eriwa. Leta disco msajja kubomuza. Omanyi kamange kakati engeri gyompadde. Connectinga. Dina mukato. Aina kaya kazinake katano kuzina. Uno. Mukamange yaona nkuyigiriza bu stroke. Kairaka. Kulika kamange yaona. Amanya gange bapita Aidemba was Brenda basa Walito Buds School elisangibwa wanene Nansana Chebando mu Nsumbi. Tuyina mixed day and boarding abasula wano n'abadde waka. Ebisande byaffe wano ku ssomero bisoboka eri buli muzadde ate tuyina wano ne kodi kw'osobola osasulira nga tosose na kutuuka ku ssomero. Tukoola buli bazadde bonna abali eyo mu Uganda n'abali ebweru wa Uganda okutuwa abaana mu kisulo ne mu dde. Tuyina vaani zaffe ezitwala abadde ewaka omwana wonna waali vaani zisobola omutuusaayo. Ebisulo byaffe abaana gye basula bulungi era byegombesa. Visit us and get our services. Peter Ali Moses, Marketing Manager wa Tete Business Solutions. We deal in printing, branding and general supplies. Tukola signages, tukola corporate wear uniforms, n'ebintu bingi. Bino byonna bye mulaba mu dduuka. Zino samples. Buli kyolaba kyonna tulina stores. Tukola bintu bingi. N'abasinga bamanyi tukola printing and branding only. Naye tukola bingi, tulina departments ezirimu civil engineering, ezirimu installations, mechanical installations n'ebirala. Tuli located at Lighthouse Arcade behind Charm Towers, C12. Era bw'otuuka ku C12 obupande waffe wonna oba obulaba. Logical Construction Company tulina abakugu b'enjawulo. Tulina nga wonalabe nti tulina ba architects, tulina ba structural engineer, tulina ba painter. Tulina aba electrical. Onatuuka ewagulu jasanga nti slab etwagitaddemu pipe z'amasannyalaze tetwayise balala. Ffe kennyini n'abantu baffe nga bwe tukola fe abakoze etya abakyekoledde. Kwegamba logical emirimu gye tukola tukuba plan. Mwekyo ne tukola electrical ebyamasannyalaze, ne tukola plumbing ebyo ebyamazzi, ne tupaintinga, ne tukola interior designing, landscaping ebya compound ebyo byonna Logical Construction Company tubikola sebo.
Sasa kusanga. Bade kunonya. Manyi zanyo kumanya zindako ngapi. Manyi mbadde ninanga gye mbaddeeyo nga mbitwala bintwala mu lutalotalo eyo gye mbaddeeyo lwaira nenda abantu nga bantaginga nentuuka ekiseera nempulira nga tagi zinziku gamba n'okubira nze simu tomanyi Kampala n'oŋŋamba bantaginga ayisa tasobola kubula mube natuma bakuyigge naye yalimu Nemugamba abuna. Agenda munoonya ate nkyali mu lutalo eno mugamba faira akajangu eno. Kati bantaginga. Omusajja ono naye ankubira essimu. Mugamba kamalirize byeki byendi munzije. Kakati leero nzize ndabe bulijjo lwaki abantu bantaginga. Kati ensonga ekuleese wano eno. Ensonga endese. Nsambya Furniture Workshop. And Mirembe Beddings. Obirabye somo. Bangamba ne Mirembe. Ashaged. Bantaginga ne Mirembe nga ndaba naye ngambye. Bwe nakola video eyo nga nkunoonya. Ye lwaki wagikola? Chala ntaina mutuma ati nalaba olutalo awo era akamujira nengando ezo nsonga naffe byombi malanga ono yakimanyi ambimanyi nego oli muvubuka muto bino byenda byona bibyo dwacho gaba buno byona kubanga oli mu myaka gya kaleera ne kaleera abona just mugambe nti faamu kuba shareholders abali silent abatagala kwerabisa kati alogeze kunjogera ku bantu obirabye bande bakala kwerabisa bali silent takunonyeza takulese kaleera saba nonyeza no showroom bya bine bintu byolaba wano furniture wa buli time nice byonna oyagala kubimpa mu bintu bino mwamuli kyengendo okuwa ng'ekirabo tagging ennyo ne bakutagging bya lutalo lwa Iraq byonna nalaba olutalo lwa Iraq lwo baba lwali luntwala naye namana ndufunza bwenti nenziyeko nagomboto asajja nga bangamba nalaba senga natubenga ngamba Nsambya Furniture Workshop tetugenda bikiriza era nali lyawo nenda kaleera ku show nali nyimbira mukulu birthday yali birthday yo nengambo mukulu Ate Nsambya Furniture Makona nengamba size yabireetera nayogera bwogezi nengamba Makona ye nengamba lutalo lwali luwanvu nnyo toyinza kubanga ovuddeera kati batokonaza ku maziga ago nengamba munazeeko amaziga olutalo lusetuba luwangu omuwanguzi yenna yeetaaga omuwa omudaali n'ekikopo kati Nsambya yamanyi watu wakikopo watu wamudaali watu waki yamanyi kati ye Nsambya sokolinemu katono nnyo nga kati bwewataginga because wali onkubira amasimu gali gakiggo ngamba jangola bo mukulu jangola bo ye jango gwangamba oti anti bantaginga nyonze nkoye notification esimu egwako omuliro simanya iPhone yange bana egwako konzi lwaki mbona atuka ekiseera egwako omuliro nga buli wentekako bwenti egwako bugwe muliro lwa tagizize bantaginga kati ensonga egenda kuggwa leero ogenda okumanya lwaki babadenga bakutaga kyetuufu yetaaga kubanga agimanya ate no wingi furniture bitanda dozo bilali bino byebyo mukyala Mirembe Bedding talina mutima mubi yangambye abaddewo naye akulinze nnyo nga tolabika tagizo obadde toziraba simanyi abadde azirabazo yangambye naye talina mutima mubi agenda naye baako byakuwaayo tugenda mukubira wano essimu akusomere byakuwadde so kati byebinaye niyo naye katono nnyo nga munjagate nnyo lutalo kukulisa lutalo Saabalwanyi ola ne gavumenti tasaba Saabalwanyi bye kyabawo omusaala kati naye weetaaga okubanga osasulwa naye abasajja bano balwanyi nabo olutalo lutalo mbalaba bano babadde bamanyi nga gyendi naye nga bagamba Makona tasobola kubeera mu omanyi ono alina akamotoka ke kavuga kakadde buli wakuba atunda Nsambya Furniture talina motoka ya furniture yazolina okukyoka isabyo kyoyisaawo bwe gisa yansanga ng'ali mu motoka enkadde nekuba hampu nevamu enfuufu yonna bweti naye nga ngoba kuŋŋamba Nsambya akwetaaga Nsambya Furniture byolina byobira byonna babisa ku matugambuzi kundi isango ekaleero okubyenseke ekintu kino kakirabeko ku media nalabye mu tagizi ng'otudde ngundaga ekintu ekifaanana bwe kiti akuliko obubaka ki Makona nedda kikeni lunangudde Makona ngowadde ekitanda ate ekiranga abantu bebantage bangamba Makona genda onona ekitanda Makona ekitanda nga tomanyiiwo n'okubira nze Kacho kyongereko n'okubira nze gamba Kampala togimanyi gamba n'okubira nze wava Masaka lwaki takulaga Mr. Cool nkuleke obonezaayo sebo n'onkubira kaleera n'onkubira n'enkulagira lega nsangawa kyangu
Omusaba alagirira omuganda mu Kampala waneero. Kato kyanyumye ebyo. Kwatako mugalo nebaze. Kino kiwadde Makona. Ati Makona nkuwadde ekitanda kino. Katonda wange. Naye badde abantu bakomplaininga ku kala mbu ekitanda kya white, ekitanda kya white. Makona waffe muwadde ekitanda kya white simanyi kye bategeeza. Kati nze abuuzamu. Yes sir. Nga bategeeza. Simanyi. Just mpana naza ala. So gwera kuliye liba bwoti. Baida watu Makona mufunye mazene mufuna. Final mfunye. Ebyaffe biba bya ddala tubale tuli mu katemba tubale tusaale. Ebyadala banje filimu gye yalimu ya ddala wanna. Ya filimu ya golida kukweko ne buno bugundi. Muna budrowa. Kali muno budrowa nteka mushi. Atekamu ebintu byangu. Mwenteka amasimu mwoteka amasimu. Kwoteka ebintu ebyo nebyobuliri. Emuntu zonna zonna ziteeka wano. Paasi zonna oteeka omwo. Script za classify. Ndanyumira basooka kuba kaleera ng'okyagadde nnyo okusinga nze. Pozi. Mbane nanti manirabira. Mugama wange. Muno mwenteeke emmundu. Emmundu ezo. Muno. Mwenteeke emmundu. Neri olinayo ne kalala kali sayidi eri. Neri wali akalala. Naye kono nate emmundu agyendako na nnyingi. Gwe. Kala yo n'ogisobola. Eryoke. Nsooke mmala okutereeza ebyange. Eryoke. Noba bano banonye ki? Kati kiri kitya? Gwe. Nano kiki? Kati nga newaka kuno bulungi. Si afu wenna kikyo. Kikyo. Omanyi gwe alikola boti nga newaka bulungi nnyo. Nekisakisa kigenda komawo ekyali kyange. Batandike kukola kikuno batukikolese. Agenda komawo. Naye Abannayuganda mulabye ennaku. Batya ate ennaku. Ninaye be nalaba. Nga banzijongera naye ng'otunulako bwoti mu gundi zaabwe mu profile picture ne video zaabwe nga abamu bali mu kyalo basobola ku ttaka wali abamu kati njagala mbabuulire oli munyiga bunyizi kati ke mbabuulire kensooke mbalangire langiramu bateeka mu crossfire abadde bakujja abamu basobola mu buddeeka ate kati ogenze Baghdadi ovairaka olabodi sobolete disco awo disco eriwa omanyi mukamange kakati engeri gyompadde linamu katono mukamange yamunawe nkuyigirizeyo bu stroke kairaka kamange jamunawe kati mukama wange neyanziza nnyo neyanzeeke kale kubanga kyonkoledde ekitanda kye akifunye nkifunye bulungi mu bitiibwa era abantaginga mbadde mbasaba mulekere awo ekitanda kuki motoka Tandika. Abapondi mutaki. Mukama wange bankwata video. Ngandi ku picha omwana nanjogerera amafuuku. Naye pichi kiri okay. Nagamba mbu waliwo esooka yegenza agiramuzza. Agiramuzza okukola. Bagabadde nsaba. N'ababondi mutaki. Ngawe yagaliza nnyo. Kubanga kati kino kikoze eki? Kiwedde. Naye baba kati bakati bosindikira nanki ng'oli yagamba mbu ekimu tutte kitanda buliri mbeera kati ennaku emutta ennaku emutta kati agenda kufa mbeera zo zimanyi okutuuka ku Eliesa Mukama Katonda era mwenna abalowooza okujja gye ndi ekitanda mukiraba ojenga mwezi y'ebbiri kya white kati bobanga buno bukala tubusobolanga naawe leka naawe buno bwa bulijjo baveeko abo naawe abo biveeko gwe gweolaba toyinayo kya white atakuba dry wash Makona
bonna kati olina okuba kyekinga. Yes, ate kati tugenda kujja nyumba ku nyumba buli akomenting ekyekisiru nyumba ku nyumba agenda byonoona Nsambya Furniture bajja kujja siba ko anti abantu bajja kwasiba wano bajja kuba bangi kuba buli omu nze nkubuulira abantu bali Nsambya tugenda tandika kukebera omu ku omu njukunju era nkubuulira olabise okugaba edduuka oli malewo omukoye mu business bwotyo naye nga kyekitanda kyo kaleero kirabye kati wano kuba kafaananyi ngaki byonna nga babiri byange byonna tusinako nakimu kyenzijako ebyange bijja display so njagala okwongera okubagamba nti mwenna abali mwongere okusaba simu tukubira mirembe yawe Makona bannange ebintu yange limkwata wanene mpenda mulete essimu oba mukubira omumpe bannange mulete essimu annaye kowe order wano kati kotuuse Nsambya kowe order naye ge ekibuga bajja kutaginga mu bondi oleme obule anti onakola kukaseera bisimu olumu babize omanyi kalera alina lutu omanyi kalera engeri gyasula Nsambya wale Makona nja kukuleka obule kalera alina lutu emu gyamanyi geza omanyi Jinja Road bwetu n'Ensanda ne KNBS byokka byamanyi naye kati mutwale mu Owino olabe mu downtown ngende kukolayo ki naye mbeerayo akugamba olondeko oba olondewa okulunda wa bed cover katonda wange inolonda wano bed cover nga yaddala okubira ompe essimu yagambye agenda kuwa bed cover ya white nayo mwe white abaye muleke Makona yerondereko bannange mu omusajja chance lwaki makatu white ye mulungi naye leero mundeke nekoleko kake leero mundeke nekoleko ka choice kubolete kalera nyambako nze nkuyambe zagendo sulamu mukyafu munnange ogenda londa kaawo kala naye kati simanyi oba ina byagattako ebirala oba bikyayisemu njagala white siva ku white njagala white siva ku white kagwakege gutonye kakoleki ndi kubyeru kubyeru era ndoza mwalaga nemutabe yali Wai, okomaze ndi kubyeru sitita. Nozera nota twalaba. Ona malaba. Mwagala zala bachofuna bachotala Alwa. Wafunyo obuzina nabwagwanga sebo kati. Era kati abagendo kwesima register copyright ate mbusobola nange sibutegera kati Makona esimu ganyo yitamu nayenze abadde yangambye kiduve bwetunula awo waggulu olonde njagala kya white ekisavu obulungi my friend weba white yeri bandeetere ki white nga kisavu bulungi nnyo bafyasibaliwo osaba kalachi osaba kalachi nze siva ku white tuva ku white Chiwaiti chicho. Yali nye wano jeyo wano. Agenda kwenda musando. Jaye ya white. Makona kwa white kwa tafa. Siva ku white. Siva ate kale za white biba binyuma bulungi. Makona brand of you gamukwase. Obata manyi kwa kwata. Kola bodi ena mo. Kale. Kola mpola. Lwaki obimpesa kale asoke banange. Yatandise dokunyi. Yo mu lutalo munange. Abantu bali babuza olabole bede ku white. Makona musajja muyonjo. Nze ni musajja muyonjo nnyo. Gatte kuno. Abadde tebakimanyi. Just bayogera standard cha white. Bed cover ya white. Ya white. Mirembe beddings and curtains yeyamye okuwa kiduve. Neyanziza nnyo neyanzege. Makona akironze nakyo kiri mu kala ya white. Ekitanda kya white. Kati genda olumya abayayi. Ate ngenda kulumya abayayi just ngulamu ekintu kimu. Jikwate mboti. Genda.
Abo ateta ayi Makona sio msaja wa amani. Dawo bedi mazongo. Sofio iniranda. Anakula bisakati. Sofio iniranda. Kale uliro tyo kubanga pampadde ebintu. Kuli yabulunje nnyo kubanga nzabadde mu lusalo ngangeza ko kulisanga munayo twalwa Iraq era nkutegeeza nti kati tugenda kulala olulala. Twagala bond tuva wano. Mukama wange tuyitireko ne wakalera mu nyumba ye. Tulabe kirishitya. Ayimiridde atya. Simanyi. Wenkuletera wano kitegeeza no wensiba gwenjagala nsobola n'okubanga buli wiki nkyusa. So kati nenga toyanza. Kale ababadde bagamba nti kiki duve ya white ate mukimanyi nti no white naawe mukolagana muri nze ne white tukulagana tuli tuti bali banti yene white nze ne white so abajonkezi mwebale nnyo kusaba kuba okujonkera kwammwe ontusisa mbiro bakutageko ne munyonyi kwa totagana ati mbadde nsaba wabondire najali please ntagiga element ya kumuzembe element bajibye tata ne yanziza nnyo sebo to yanzege kale so kalera bibye banaye alabisa Makona ate kati engeri ngenda okufuna engeri ngenda okusooka okuzaala omwana asooka ndoza kino ndaba na kitono nnyo nja kuddunyo omwana asooka mwali omukyalo oba waliwo omulala muyinza okubanga mutu tubayomberako muli na lubuto ekyo nkikulekedde papa galana agenda kubanga agenda ozaala omwana beera mugumu Mr. Nsambya nkuwa invitation ya Crossfire muganda wange onasobola nze soko mujjako kulo tato onasobola osoko nnyonyole lwaki ki era lwaki andi alina into zakolaawo kigambibwa nti nno nabadde mu lutalo nga kigambibwa ndi ku Sanyuka Furniture shop bampadde ekitanda kati essaawa olugenda kuba nkiweereza nange kambo bano tuyanza tuyanzege tasobola mboze ekyo ndi mwavu muko taata ndi mwavu muko taata kale banaye musajja bamulabe muwadde bino byonna nasaana entambula nkuganza zamulese ekyo kya bulijjo kazi nga kufukamirira watyagana kaba maziga ngagamba ki awo oyo soko muveko oyo so n'entambula nayo toyina ate piki zabagamba zoyina piki ate nina piki nina element yasooka yayiwagula piki naye nafunako element yagenda olamuza sente yagenda nazayiza element bajibye tolaba kati ngenda kuwa driver wange kale omulagirire mwe yesebo bajje leero simanyi diro liyo sana kazi ogenda wali aliyo aliyo moto wange moto wange jali amaba kwanaliza dokufuna ababeerayo olwokuba waliwo ebijja moto wange jali sebo nenga neyanziza ye moto wange jali neyanziza nyo sebo neyanzege kale sebo kale kalera mwebaze kalera akubye emundu ntemanyi mundu gyamundu nyini luli tanka byonna ngambi kuba akubye emundu ngagamba kyangu nnyo ekyo nina bosi wange Makona wange ngwatogamba Makona wange badde otiddemu kangendeze ongambye eriyali kakitwale ewa omanyiyo ewo njatuuka kati tukyabula tekawatejambadde ekidubwe kale tuyanziza amanya nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okwenjawulo so olwaleero tuli waneeno nga tuli nkola biodigester ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot so eri wansi eri parking lot eri mu basement leero tukoze size y'abantu 5 ngera erina capacity okuservinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera waneeno ngera emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230 enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp. Rich Boutique wano ku Kamukamu Plaza Entebbe Road Kampala bayina engoye okuva e UK ez'abaami n'abakyala bayina diapers oba ziyite pampers okuva ddala ku mwana azaaliddwa paka ku muntu omukulu engatto z'abakyala n'ebyokwewunda mujje wano ku Kamukamu Plaza first floor F46 oba osobola okugiyita FF46 nga we litimbiddwa ku mulyango gwalyo.